Kita, kita cina. You are watching BGPTV, The Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya BGPTV, The Father's Heart. Babu kyayogera kikati kikyoyogerawo omukulu ne maama w'omugole omuto nze maama w'omugole omuto Nasanga majority rabo ndi Uganda w'omugole okangayira kyali wajjala Basebo ne banyabo
kandi tweyanjula bweyanjula amanya Hadi Sulaimani bya Ruhanga omusajja mukiga oyongerako 221 omusomesa balengire grade master Sembabule master wa secondary abakyazaala ongerako katono kati nze ndoze neite anko w'omugole kubanga bagenda kumuzaala nga ndi nabo taata w'omugole tusisinkana nga tusoma Makerere diguli y'okubiri awo nentandikirawo okufuuka anko okufuuka bulaza okufuuka mwami bangalira wano Namugongo nze nakuleeta nze namuleeta muno mu Namugongo kati we have been very close wakuba emirimu gya gavumenti gitera nnyo okutwawula naye nga one at a time hello doctor yes byalwanda ne tukoma but is a close friend bwetyo bwe tuwangalidde mu Namugongo eri mu nsawo ndi wakati w'ekkanisa n'ekereziya awo kuguuga awo nagenda okubaaniriza okuba muwala waffe nze senalijo nagitambaye Namugongo nsiga langi ku mayumba Lisenga wa mugole mbeera mpigi namusizzamu basebo ne bannyabo amanya agange bantanamuyosi nga mukyala baagala Mayinja John erinnya lyange kino bwe bakuswaza kubanga omwana omuwala oba omuweerera emirundi egisinga okuba ku bunkenke mu ntambula zaabwe naye tumwongeremu engalo ez'amaanyi akoze bulungi ndi kojjaawe nno ebirala tujja kubyogera kubanga essanyu buli yakawungezekala naye nga kusinga wakati wa maama awo tuli tuze naye nsanyusa ennyo nze n'essanyu lingi okuba nga ndi ku mukolo gwa ttiimu webale nnyo webalire ddala obutatuswaza kubanga nze nakivaamu omwaka ogw'ebimezi naye webale nnyo webalire amanya gange sesanga Moses Joya Uganda wa mugole mwanyina omubwati baby boy
Ndi maama w'omugole tusanyusa nnyo mwenna okubalaba tulikyali wajjala awo tusula tutudde tusanyusa okubalaba mwenna basawo ne bannyabo balamusizza nnyo mwenna nambeebaza okujja okubeera ku mukolo guno. Erinnya nze Nakandi Ntendo mbadde nsoma byabulambuzi travel and tourism management Air University Business School. Nze mugole w'olunaku twakidisaka ku Mukama byonna byendiseemu ne byampisizaamu naye okusingira ddala sibadde nzekka. Mwebaza mwenna era olunaku lutubeere lwa ssanyu essanyu lyeriri wano lyokka lyokka. N'amukuwa tuyiyeeyo n'amala okusoma kwe mpola mu bizibu ebingi twebaza ne Mukama atuleese wano ffenna Oluganda mikwano gyaffe mwenna mwebale kujja twebaza mutwebaza Ttendo ono zemuyita nnyo Ttendo tunabalala twebaza Mukama olwa Ttendo okusoma kwe mwebaza okumalako bulungi ng'afunye kyabadde ayagala mu bulamu kati eddala lyasooseeko okuliibwa yadde n'amalala gyegali naye tusabe Mukama tugateekeko mu ddembe era musanyu tinaawe bale kusoma Mukama yeebale bikulisaanu yonna nebaza Dokita okuyimirira ku lwaffe nga famire tumwebaza nnyo byonna bisobose n'ebitasobose byonna Mukama ye bulungi atusinga era gye bibadde byonna bituyise otulikeeyo nnyo enguudo famire byamu mungi twetegekera akantu kaffe kawerekere kagende tulabe tukakasukira mwana bakitalaga ekyamagero Mukama tumwebaza nti abitutukisaano era Katonda yeebaza mwenna abazibu paka bwe munaaba mudde tusalawo twase Webale nnyo mubijja oseera
bampita Titi lwa amannya agabiri tebenkana temiseewo era mukwano gwange mwami bya Ruhanga asimanyi twasomeranga ng'erinnya tebenkana libakalubiriza okuyita mu show noga Titi ejampise dokita tofundi dokita naye si wa kiso Nunde egisinga gye mbadde bampita dokita wabula abantu bajja waliwo gye nali omwami naŋŋamba nina mwenyinaze obulako obulungi naye ne mugamba naye omanyi lwagwa nondibize naye sanefuna akadde nemala okukola tebukebera obulungi era yagabakuwunyisa naye nga dokita kiri nti omugenzi maama yafuba nnyo n'atuyisa mu kusoma nefuna digiri esooka nengenda kuyokubiri mpaka olwekusatu kati okubeera nti nno nsomesa Makerere obenagaye ndi musomesa ayigiriza abasomesa okusomesa kusomesa ekyo lwaki bitibwa dokita naye bugabuganya essanyu bwe ntunulira ab'emikwano abooluganda bamaama banainayo ninawo maama wano Mama bawubireko Mama wewe. Mama mwena bawubire mane chance chama kuri nebi kwani omwaro okukulanda kubeera n'okusoomozebwa kungi nti abakubike obumuli bwa famire bangi baba bamutunuulidde abantu beneyogeddeko nawe mukwano gyange batasobodde kuliramu bangi nga bakyewunya tulina omwana aze univasity ekitegeeza nno okuze kibumbejja okugaa ti tukoze ngati kirungi bw'okula nga okyali musuku kirungi naye omwana ono obagamba ne bw'okola otya omuzaddewo osigala oli mwana era tunulira akaana kanti katina tubadde tutugewa najjukira ekifaananyi twali ne mukodo mu mayinja e Masaka ne maama mukulu ekifaananyi akikugera gamba naye nga memori zezibadde zigenda zisiimuuka naye kaali katina ne kasomera St. John Bosco ekatendi ate katandikira mu nasari namirembe kidagate nga tukyabeera enambulabi kati kaagala kugamba ngamba kayigiriza okulya katukatwale mu kisulo nali sikagamba nga tikyalimu ng'ekibonerezo naye ekyamazima kyalimu ng'ekibonerezo kayiga okulya era bwe yagenda mu kisulo kutuusa mu pikuli yali ayiza okulya ate awo n'avaayo tugenda okusenguka okujja ekyali wajjala n'agenda asomera ku nakugongo mudaawo okugira ddala mu 2-3 n'amala mu 7 n'ayita bulungi yatuwanga essuubi mu kusoma kwe twali nabbingo enabbingo eyo gyasomedde ebibiina byonna 6 n'alyoka agenda ku yunivasite omuwala ono mwebazaako ekintu kimu nti oba kale kaŋŋambe nti alina byemwesimisaako nebyemweraliikirirako byemwesimizaako aba agambye okukola ekintu abajja kikola kiriko obulungi kiriko obubi bw'aba asazeewo okukola ekintu nga kirungi ddala kiba kirungi era nsaba obuvumu obwo muwala wange genda mu maaso nabo
mu ngeri ennungi nga Katonda akulembedde. Kibuuzo ekirala kyemweraliikirirako ali emotional. Nagezezzaako kunoonya ekigambo mu Luganda kisooka kimbuzaabuza. Emotion. Kyambuzaabuziza ng'ebigambo ebisinga byengezaako okuteekawo tebijjaayo makulu ge ŋŋamba. Naye bw'oba omunyigiriza asobola okunyigirizibwa. So muwala wange Tina, posi gy'osomye ey'ebyentambula n'obulambuzi nali mwagaliza kirala nnonze, naye ye kennyini agamba nze tate ekintu enjagala. Ne ŋŋamba owaayi okuva emabega eri mbaddemu obukambwe naye kanzizeemu ku kigere kola kosi gy'oyagala. Tubadde ku graduation ceremony leero, omukyala head of department waabwe Africa Kidini, omwami omukyala Professor Aticheru, mukwano gwange namugamba omwana omugo engeri gyali nti gyali genda omulabe era weyanjuli kyamutwalirako naakabanga ine mulemerako genda omulabe nga bwe musanga professional naye ng'omwana sinnamulaba era mwebaza wadde nga taliiwo naye atubeereddewo mwana ono okutuusa kati waatuuse. Kristo nasoose kugamba nti obeera omugulanda olina okusoomoozebwa nti okutta omumuli gwa famire batoobo muganda wo nassanga majori nyirira kutulabe oyogedde kati naye ali mu third-year ali mu semesita yeesembayo ikomu mukerere kozi ne mutowe mwanyina w'omugole musasa essanga nasalawo mutwala Masaka Secondary. Nasooka mutwala Emmengo wano n'Emmengo ngadde nina okugenda mu hositeero bitansanyusa. Esala mutwala Masaka Secondary olw'ensonga nti abasomesa baayo abamu ate bayizi ate ticha mukwano gwange asobola okumubeerako naye gyali eyo ali mu senior 4 musobola okutuula. Neebaza Christine kyono muli ogwo akutuusizza diguli agireese diguli nali njagala kubanga bwe buwulira okimanyira bantu ta dokita sitira kwagala kyeyita naye eyo ntandikwa. Waliwo omwami Professor Poloti yatugambanga nti buli lw'osoma omanya ofunye ekisoomoozo, buli lebo gy'otuukako kisoomoozo kuba ebikusuubirwamu ate byawuka. Singa tewagenda ku ssomero era singa tukusuubiramu birala naye kwogenze kusomera ate nomala diguli esooka kimanye tukusuubiramu era birala ekisoomoozo. Kale n'obulamu okuba nti okutta omumuli banno diguli n'ogijjayo owadde ekifaananyi kirungi nkwebaza naye ekisoomoozo nti eyo ntandikwa. Waliwo abayizi bentera okusanga ne mbagamba welcome to the world nti bw'oba okyali mu ssomero waliwo engeri gy'otwalamu ebintu osuubira nti ebintu byangu. Nange bwe nali nkyali mu ssomero nga ndaba twalinanga ebintu abstract laba nti anzi bwemmala wano ngenda kukola kino ngule emmotoka kole zimpe ennyumba olwopa ebiruubirirwa ngaola biri wekugenda naye okufuluma n'ogenda mu field n'osanga kozi ebintu gyebiri obulamu nga bubulala tenda abugeze abulozezzaako oba okubola yamala okusoma akola. Era olwo byajjananga ate naye waliwo kino koze ntya yaŋŋamba ko omuntu yali tamanyi nti abantu bazibu bazibu batya nti omuntu asobola okunyigira ne bwoba tolina kyokukoza
era n'akulondoola nabyo bino bibaawo naye kasita weesiga mukamaawo ate naawe n'osigala nga oli mukkakkamu. Obukkakkamu bumala bingi, buwangula entalo. Kristo njagala ekyo okyongere mu maaso nti obukkakkamu buwangula bingi kulwana entalo. Okulembeza mukamaawo ku luggene Katonda oyo bambi kasita omukulembeza n'osigala nga oli mukkakkamu. Ensi eno erina ebisoomooza bingi naye emirundi ebisinga kusiribira entanda negamba nti omuntu yenna ng'oyagala okutambula mu lugendo lw'ensi eno obulungi oba olina okuba n'ebiruubirirwa. Manyi waliwo by'olina naye ebiruubirirwa ebyo oba oyagala okubituukako era olina okubiremerako. Oba ebiruubirirwa ebyo bw'obimanyi by'okolera nabo balina ebiruubirirwa byabwe naye gwe naawe olina ebibyo naye olina okukolawo obwenkanya kuba olina ebibyo era byolina okulwanirira okulaba ebyo okufuna. Christine Profesa Cheru yaŋŋamba yandyagadde era nze nkusuubiza nti nawe oŋŋambira nti oyagala kuddayo yakusasula ssente nawe oŋŋambira nti oyagala yongera okwewaayo okubeera omukazi omukozi, omukazi omukkakkamu kuba mukazi mukozi kyo kimulabyemu mukazi mukozi. Naye bw'aba ayagadde okukola obunamu era asobola okukola wabula ekyo kyo tekikulembeza kubeera asigala nga omukazi mukozi. Batoobo obalaze ekifaananyi naye ennaku zino kikuli kipapula naye nekyosobola okukola ekisinga obukulu. Yes, digiri ogirina naye twagala okulaba ofuna digiri naye kikyasobola saba okumalaka naye nyongera okubaaniriza webali kukkiriza kubeerawo gwaffe guno tweyanziza nnyo tweyanzenge ogaayo ga Christine yongera eyanza nnyo mu bugambo obwo obuliko obulinga bungi oba obuliko obulinga kakali katuseeko njala nakandi pendo atwende kasibiki nebaza Katonda kusookera ddala olw'ekirabo ky'obulamu. Bangi tebasobodde kutuuka bawala nga nze abamu balenzi naye nga beegomba okutuuka wendi bigaana naye nebaza nnyo Katonda olw'okuntuusa wano. Mbeebaza mwenna abasobodde okujja batambudde ngendo okutuuka wano. Mbeebaza nnyo okubeerawo ku lunaku okusookera ddala nebaza nnyo ng'omwana Omuganda eyakuzibwa ebala nnyo mami n'owumbula era eno gawuni gyengamba kino kyambalo bwambalo naye ebisinga
bikoleddwa bazadde. You cry, it's okay. Bazadde bange bagendeo ne bantuusa we bantuusisa era nga bw'ogambye sigenda era njagala okulabirayo ddala eriddako kuba byekuba byange ntunuulira ekifaananyi ekiri mu ddiiro nga yambadde eggandula ya PhD ekifaananyi ekiddako ekinaalinaana ekyo ekiri awo kinaabakya ekyange ekyenjagala okubeerawo ekimu kirinaane ekyakyakya ng'ali mu ggandula yesooka era ye then ekiddako ekyakyakya ggandula eyokubiri ajakisoayo nebaza nyongera okwebaza okuba eno telibadde lwasi naye byonna sobodde otuuka wano zikira olunaku lwe nakeera nga tukyali ku modo awo nangongo modo by then twali mudde nga ngendanga ne muganda wange ku ssomero by then nga essomero terinagula baasi dadi yatukeeza nga ssaawa zaali 10 naye obudde obwo nga bunnyogoga tuyagala bambuli nojjukira tiki eyakukambwalidde ejja tuyagala kuddayo nsonga math yasookanga every morning prep nga tulina math naye nga nenta kusoma nojjukira obulamu obwo n'ogamba ddala mutuufu abadde Katonda atujje ewala gyatujje nzukira nga nkyali empigi by then daddy yali akolera Katende St. Maria Great bitonotono byenzukirako ensonga nali muto naye ate byenzijukirako nesunga nga nnyo ennaku zabbi Katende twali nga tusala bupata nze nali sala sikuzina enviiri Dadi yangamba ekintu kimu bangamba ekintu kimu nti ababeera n'enviiri ebiseera ebisinga balina bakola ki kale concentration esinga ebeera ku nviiri mami nteeka mu bidi mami nteeka mu werabira nti olina ebitabo by'okusoma nate otabeera nazo matuuso gamba owaayi akabala atakaluka kati kweziri nyingi zenyumirizamu ziraga gyenvudde naye nga okusingira ddala
vidiyo ezo zakomberanga nnyo nga nesunga okulaba dadi ne mami bagenda kujja bandeetere ku mmere bandeetere nokuwulira essanyu nti abaana babalala olaba abazadde baabwe bazze tubeera ali ku geeti n'olinda twalinganga ku kyakye yalingaawo nga tubeerawo olaba dadi atuuse essanyu neri nowulira nga naye nga tutekyajja mu bigere oliga oyagala olukoloba otya tuuse batuuse emmere egenda kujja nze nga okusooka nga sifaayo nnyo nti kusoma nti vidi bweba yankya wiiki eyo yonna mba mu muduzi ya vidi nebyokusoma ngamanyi dadi mami bagenda kujja emmere naye ate ekyanzizangamu amaanyi nti bwe baatuukanga baŋŋambanga bino ebigambo soma nnyo ngeri ekigambo kinvugiranga nnyo mumatu soma nnyo noba webase kusoma nnyo era nensoma nnyo nawe boogedde background yange ebitonotono abazadde bange kaŋŋambe bazadde ndi mugezi kyonkyebaliza Katonda sisembangako mu kilaasi sikijjukira kubaawo naye sisembangako mu kilaasi most of the times grades zaalina nnungi era nga ripooti ekomawo yabanga nnungi nga nzira mutaamu eddako olugendo nga lweyongeramu mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala nga bwe ŋŋambye nti bino byambalo kulaga nti otuuse wootuuse nti weewo digure esooka nti yeeyo naye nga nzikirize n'ebyambalo mbimenyemu emirundi ebiri ng'enkofiira eno eyambalwa ku mutwe naye kantwala akaseera akakisaka eyambalwa ku mutwe egwanira omuntu omutwe lwafatu neganduula eno manyi bagamba omukyala n'okubanga obuguma ssaawa bina ebaddenga oyambadde esuuti oyambadde ogatteko kino nze empukumi ekimala naye abasinga okumbeererawo nebampa ebbugumu ebisinga maama engalo zo zindeze era nange njagadde empulukunyemu Alinga yabadde ebyambalo ebyo sikituuseeko nze
nzekka kyebandimenyeemu emirundi egyo erina obutundutundu obutundutundu bwensigazza bwe bwaba abasobodde okugattako ku lugendo lwo kwano ab'ennyumba bafamiri musaala zammwe mwerayo olubadde luwanvu ate kyenzikiriza nti tukyalera tukyatambula nzikiriza nti omuntu alina olugendo oluwedde oli alugusizza kasooka ku nsi olugendo oluwabbe oba tokyalina ssuubi nti olina byogenda okutuukiriza nsonga oba tokyayogera oba tokyalina mikono gikola oba tokyalina magulu gatambula obwongo bulowooza oba tugamba nti olugendo luba naye nze nkyalina essuubi era nkyalina obuvumu n'amaanyi mu linnya lya Katonda genda tukusa sigenda kukoma wano tukyalina amasanyu mangi ag'olubeerako nga jjajja bwe yayogedde saawa yonna Kubawo nnyawo, kubawo nnyawo. saawa yonna naye nga mu kaseera akatuufu kwa buli omu aba ne byagoberera okusooka okutuuka eri oba okusooka okuggusa ekintu ekimu atannakwata kirala for now amalimba kijja kujja mu budde bwakyo. Amiina. Era nga munanjulira gambo byenaaba njogedde yakyogerako yanga wewaawo nebaza nnyo baganda bange muganda wange ne mwana nti mu byonna sibadde na kale waawo okuba omukulu si kyangu soomoozebwa nga taata we yagambye amaaso gonna nni baaba tutunuulire naye ng'omukulu nina okufuba okulaba nti ekkubo ly'okutte wojja ekigere akuddako kyagoberera n'addako kagoberera bw'osala onootwala ekkubo ddala naye era nga bw'osala n'osigala ku kituufu naye nga mbasaba Majjo ne Moses temussa mukono twagala okuddamu okufuna akamwenyumwenyu neera nga tukomawo ku lwa Majjo nga tukomawo ku lwa Moses era nga tutunuulire kati tusooke tutunuulire mmwe for now naye era mu byonna mbeebaza olw'okuba baganda bange abalungi oluusi waliwo embeera weekaluba ninziruka ewa muto wange kati sikategedde no mulaba kubeera awo bwatyo naye mukazi mukulu mukazi mukulu nnyo bwongo yandibanga mu butono bwe bwatyo naye bwongo manye oluusi ebiseera ebisinga bwe kiwaba tolina kyesirikira wekka bw'obaako ne bw'ogabana naye mwesiga nze baganda bange mbeesiga ensonga tukubidde wamu besides being blood we are more than that baganda bange mikwano gyange bawabuzi bange tiwe banda bange akutte ekkuba ekyamu naye baaba kimunedda bampabula era sitambudde nzekka
ebiseera ebisinga obeera n'ab'eŋŋanda abamu babeera n'ab'eŋŋanda nga tebakwata naye nebaza nnyo bazadde bange mutukuumidde wamu kitukuze tuli bamu ndeemu era ng'ensigo jjajja yankubirizanga nnyo tina okuze ekintu kyonna kyotalina kwerabira mu nsi kuumanga muganda era nankubiriza nti baganda baabo si baganda bo kyokka naye be buli kimu n'abimenyaamenya lwaki yayogera ekintu ekyo tibe buli kimu ensonga ezo zaali zange naye nga You are watching BGPTV, The Father's Heart. ntaonadde okubona omulenzi namabega sirekanga baganda eyo tuba tutambula bakulembeza mu maaso nembavema kintu ekyo awalaba enkoko bwebeera n'obwana bwayo eyagala nnyo okubakuumira wano jjajja yangulirizanga beera ng'enkoko oba bali luddawo oba bali luddawo ne bwe muba mukuze omanya oluusi ab'eŋŋanda bakula ne omu n'akwata kagere toyagala kuwuliza munne omaawo naye nga mbasaba twekuume nga tuli bawamu lwansonga tetukuze separate asubire mu ntege tetukuze separate era sandyagadde kulabanga tukuze mu bulamu kama bw'anaaba asazeewo nga n'abeera muzadde wammwe naleeta time tuleme kwabulira ebyo bye batukuziza tusigale nga tuli bampisa era n'abeerawo mbakulembere mubeere bagumiikiriza mubeere bagumu manyi tulijja kuyitamu eno embeera nga tuli bawamu nga bwe bagamba agali awamu egaluma enyama katonda yagenda otonda amannya gadde teyatonda nti limu liri eri eddala liri wali they were together. It's a set of team and together you get to have something queued up. Biri Emu Zero. Kali kasira kan dia kaku kabula. Kasira kaku kabula keki. Amaze? Kita. Kenapa kita Cina?
You are watching BGPTV, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola ofuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tenkisi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi. BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758683 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya obadde weebuuza omuntu asobola okukwasaganya omukolo gwo ne gunyuma nga tofunye na stress. BGPevents be bantu abatuufu bategesa emikolo mingi ate nga tebasosola omuli embaga, ukwanjula, obubaga obutonotono obw'enjawulo. Blessed Gospel Promotions and Events era ebategeka ebivvulu, crusades, conferences, zisemina ate nga bapromotinga n'abayimbira ennyimba eza gospel yekka. Balina ba ushers abalungi abalokole abataswaza mukolo gwo bakolera selection y'ennyimba z'oyagala eza gospel gwazagala ku DVD oba ku ka flash. Oyagala nnyimba za mikolo za Christmas oba za kabagako zonna bazikuselektingira batuukirire gwayagala audio oba video production, music direction, okuwandiika ennyimba. Oyagala sindika message nnyingi bakola graphics ne designing. Balina ne ba service providers abeesigwa beweetaga ku mukolo gwo. Blessed Gospel Promotions and Events bw'obawa omukolo gwo tewejjusa gwabaagala bakubire ku ssimu noti 77588683 bagenda ku Facebook page yabwe Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents, excellence, integrity, time and hard working.